bachi nabadde njagala nabadde njagala nchiframing bategere nti Mike yamusse kati ekyokukola nze nkirabye kamalirize ensonga zonna nga bweziringa bwezirina okubeera nti ninyengeni Nigeria sikia najakukola gwe ate amasimu gakyagavuga gani nagamba ntya nagamba saagala nga tuli mission simu nemwevuga oyagala kutukwasa weyango ndaba naye wano gwe esimu ogijewa esimu siyaddeze siya Viola esimu siya Viola kimpe magwana saagala kuddamu kulaba ng'olina essimu bwe nakutumye commission saakugambye nti ogenda oyoola masimu g'abantu okimanyi gayinza okutukwasa we ate kati simu yavugira ki ogije nakugamba ntya nakugamba saagala masimu ku seti bwe tuba commission saagala masimu kati ogayi amazima agavuga gani bizonda bena simu esimu yani jona jempe esimu siya Viola esimu njoni bulungi nnyo nzira gyemukulya olirabye nga bagikwasa kati ku ssaawa eyo ekyokukola kiri kintu kyokka tulina kumala kuyinagana Nigeria sokeve mu kintu kino kitawo ozibandibadde olubuuza boosi tongamba tino waliwo ekikyamu lwaki tongamba ono abyegaana kale ono abyesamba buuza boosi ekito ekiri kati mu kaseera ako ne boosi agenda kuba avaayo ng'akola akose yeetereeza ndowositukira omubuuza nomubuuza ayi wekubira kasagatuuka wali wekubira kasagatuuka wali kisanja naye kikwera wamu ono akulemerako ebyakuddeisa babulaku toku kulikira ogamba tomanyi sini 40 Deno. Dezaliwa. Nkuba essimu ye, essimu teyitamu. Nkiwa abadde alina okubeera mu nomination. Manyi. Okakasa tomanyi. Ogenda kunkakasa oba omanyi oba tomanyi. Teka kumwasikire ku mumwa basikaye basomuka ekibiriti nina mwamutumye oba
Simanyi. Yasoka teyo. Ati kikoleze. Koleze kibito kibereko. Koleze cyane. Utekeko then osigaze kibiriti male nkikusabe. Okay, walimu action. Ekibiriti kimwana. Nina kumbulira Daisy jali. Nina mission je mwamutumyeko oba. Sikamompo omuko mungi. Dialogue zazimu. Muina mission je mwawadde Daisy ne mutangamba. Simanyi. Esimu yenje kuba teriiko. How comes? Boy, mwana nange simanyi teyabadde. Boss aliwo. Boss ali munda. Action. We, tekizo lwaki toziyita. Mbongeko. Yo. Deno. Wanje. Daisy aliwo. Nange simanyi. Kwata mwana. Chikubemu. Deno. Nchiddamu omulundi omulala. Daisy aliwa. Nange simanyi. Nkuba amasimu ge tegaliiko. Nadde nkimanyi alina okubeera kweno mission. Mwina gye mwamutumye. Nange simanyi buuza boss. Boss aliwa. Mwana ali mu munju. Damo uze Daisy. Okakasa Daisy tomanyi gyali oba mwina mission gye mwamutumyeko gye saategedde. Simanyi. Kati gwe bw'otamanya ani anaamanya? Mwana sibitegeera. Ojja kubitegeera. Cutting. Boss aliwa. Action. Deno. Boss aliwa. Ali mu nju. Agala sika posh maybe. Cut. Yeye aleko boss. Boss hizo bali dawa. Simanyi. Kyogamba tomanyi Daisy gyali. Yes. Okay. Ogenda kumbuulira oba ne? Ogenda kumbuulira oba togenda kumbuulira? Ekya Daisy nkakasa
ono bwola bwe tulina mu bulabika bwamusi Daisy kakana mwana kakana Benz kakana Sala. mwana kakana Sala. Benz kakana Mugenda kumbulira Daisy gyali. Mwagala oba temwagala? Mugambi. Benz kakana Benz Bachukua boso ngape mundu. kakana Ola. Mpe mundu. Kugambye mpe mundu. kakana Gwe. Daisy Gwe. Manya wokoma. Benz Oli sister wange. You are a boss. Kati. You are a boss. Kale. Kale. Badde mbuuza ku Daisy. Ali luddawa. Ebya Daisy soko bireke. Tumala okumaliza mission eno. Daisy ali luddawa boss. Kugambye ebya Daisy soko bireke tumalize mission eno. Ogenda kumbulira Daisy gyali oba nedda? Benz kakana Kirabika. Gwe kimaso kemu. Kirabika. Bano abawala bali munda. Daisy bamuse. Mpe mundu. Mpe mundu. Mpe mundu. Scene etaliko boom. Short etaliko sound. Boss je baleko. Nawe gye bali. Kale. Daisy ono aliko luddawa. Ebya Daisy soko bireke tumale okumaliza mission eno. Muzeyi. Daisy aliwa? Towulidde. Nkugambye ebya Daisy soko bireke tumalize mission eno. Muzeyi. Oyo sister wange Daisy aliwa? Boss. Okimanyi nti Daisy mu sister wange gwe noonya. Nkugambye bano abawala bati okubanga bamuse. Mpe mundu. Mpe mundu. Ngambye mpe mundu. Boss je bali. Boss. Nonya Daisy no bali ko luddawa. Ebya Daisy soko bireke tumale mission nini kwe. Boss. Daisy ali luddawa. Nkugambye towulidde tumale mission eno omala okugola kumbuza ebya Daisy. mwana Benz kakana Kati. Soko leke tumale mission eno kumbuza ebya Daisy. Nkugambye njagala Daisy. mwana Benz kakana Gwe. Sala. Mzee. Daisy aliwa? Nkugambye soko ogumiikirizeemu tumale mission eno olukumbuza ebya Daisy.
okimanyi nti Daisy gwe nnoonya sister wange. naye kirowooza kuba nti bano abawala betwawambye batera okuba bano abawala balimu nga bayinza okuba nga bamusse. Ne Benzi lwaki tokakana nakugambye neesonyiwa mwana oli sister wange. kakana Muzeeyi mpe emmundu. Mpa emmundu. Mpa emmundu. Nambye mpa emmundu. Oli mwani Mono wano wagwa. yekka Naawe nkulabiramu? Ompalyamu? Okay, action. Mpa emmundu. Nambye mpa emmundu. Bosi, mpa emmundu. Mpa emmundu. Nambye mpa emmundu. Nambye mpa emmundu. Scene number 28. Action. Cut and pause. Aya cut. Mazi. Nakunyamba mnange asenjabagala kututta emunange blese mukyumba nemugamba kangena nonya obuyambi nyamba mukwano Basajja ki? Ayaka. Tulako wansi. Kikwe ku mazzi. nezanyo nyabo Kale nyabo. nyabo asaba kutuyamba Kiki? abasajja batuwambye baagala kututta Bani. sibamanyi nene mukwano gwange muleseeyo batuwambye batusibyesibye fena naye musuubiza okunona obuyambi kwegayirire tuyambe. Kyogamba olina boleseeyo eri emabega. Muleseeyo naye musuubiza okuleeta obuyambi nyamba munange totuleka kufa. Okay. Kale. Kakkano. Kambeeko bakyali bange beekubira. Bajje bakuyambeko kuwerekera mpaka ku poliisi kuba wano wawanvuko. Kakkana. Aya. Kakkana tulako wansi. Nyabo munange tuyambe. Abasajja baagala kututta. Eyanziza nnyo nyabo. Nyabo osaba kutuyamba abasajja baagala kututta. Bani.
tubamanyi naye twabadde bangi nga tuli ku pate naye bannaffe bonna bamaze dda okubatta tusigaddewo babiri ffekka naye nze ne munnange musuubiza okuleeta obuyambe era nenziruka tuyambe munnange baleme kututta. Mwabadde bana? Twabadde bangi. Abamu ne babatta? Babasedda bonna. Kati muli babiri? Yenyewe tusigadde babiri. Omulala omuleseeyo? Nze netoloka mu mutaase. Otolose? Ati badde njagala mutaase munnange tuyambe. Kale. Twali buzibu. Kakkana ngenda bakubira singenda kubira bakyali bange essimu bajje bakuyambeko bakutuse ku poliisi ensonga zo bazigonjoola. Neyanziza nnyo nnyabo. Kakkana. Wakati. Kale kakkana ninako bengenda okubira essimu bajje bakuyambeko bakutwale ku poliisi kubanga wala nnyo. Kale ujiro tu. Kakkana. Osirikirira okakkana ojjukira aya fifi okomawo limu action fenna bali tuseba tunyukubo. Yeah. Ayukubo makubijjo. Akana mukakkani. Tawagenda kututta. Nyabo bagambye eki. Be patient, okay? Try to relax. They're coming, okay? Thank you so much. I'm You're so welcome. grateful. You're welcome. Never dakati. Batuuka. Sweetie, I just need you to relax. You can even take a bath if you want. I'm okay. You want to sleep? I'm okay. I don't want to sleep. Just want to sit here. Then just be easy and cool, okay? Thank you. More comfortable here. Okay. Naye nga bagenda kujja. Sweetie, just relax, be cool, okay? Yes. There's even you can take a bath. I'm okay. I don't need to shower. What about sleeping? I'm okay. I'm comfortable here. Then relax. They are coming, okay? Thank you. You're welcome. Do you smoke? No, I'm okay. Cool. Cool. Naye nga bajja nnyabo. Sweetie, just be patient, relax. Yes. You can even take a bath. I'm okay. I don't need to shower. Oh, you can sleep. No, I'm comfortable here. Okay, then just cool down. Do you smoke? I'm okay. Okay, you see. Young girl. action scene 30 Nyabo bajja batuuka. Toyimuka beera baduusi. tunona eri bosi wakolera kasayini aya kati
Kalulo otwale. Cut. Ndi mu ntebe. Mu ntebe mu kamera. Emondo giteke onjirabira. Tunula ku boss akolera sign oleko okube. Cut. Aya cut. Baba yasuzeyo. MC. Scene 38, part 1. Action. Ujabogera. Kamera, amas laptop osembera. Kifo kino kyezemu amaga. Aya kat. Mbadde njagala maloboozi era obatuuka kuteganoga abamusiru ebweru eri owulizibwa. Uliza abogere ebweru sala ne Bible. Amaaso gaddopinga ku laptop. Osembera ddala olwekkaanya ebiri kosembera ddala era yongera mpe facials. Bible atuuka ku mulyango ogwa wansi omwekkaanya. Oyo atuuse ku mulyango. Aya cut. Close up. Uliza bogera nera. Osikamu kwa kuweza kuifazia mtoto na kugula. Alala kutoka. Action 2. Dia banyak push. Byozo nkola byonna ogenda kubisasula. Kukozechi. Ndio mbuza. Takumsi. Okay, cut. Aya cut. Sound. Kakubo. Ndio kusasula. Cut.
Wamaze ndi action. Recording ngagwe mbata. Scene number 1. Scene number 1 part 2. Action. Chris. I'm sorry. Chris, there is no way I can get what I am. Sorry. Kati mkoposhi. Soundi. Kilo recording ojite. Kilos up ya shifanga bamuja kakatambala ita water. Action. Chris, I'm sorry. Chris. Chris, there is no way I can get water from here. Sorry. Action. I'm sorry. Kilos up ya Viola. Action. I'm sorry. Kade mwako kuona lile. Lugari. Nje kuzirika ebyadala. Ngitanya nzumule. Kaswa itamaze. Kati ani yabase Ranch tewanonyeza nokwatanze kenyini nonatateekigamba kisirikeni
Famiani. Vibrate you. Follow me. Well, Katani abase. Shut up. cut and pause. To cutting. Wanda biko pata yamwe. Yamwe abadde. Katani abase. Restaurant no nyangaze ngomu no tamuze. Ozasubira ku laptop. Ozasubira ku laptop yongo obatta. Okay, shut up. Shut up. You're fucking up. I said. Shut your fuck up. I'll shit you. I say, shut up your fucking mouth. Bueno. Yangu. Wanda byeyo gyebafiiridde. Katani yabase. Ozasubira ku laptop. Nekachite wanonyeza nze no tamuze. Okay. Shut up. Shut up your fucking mouth. Sit down. I can shoot you. I said, shut up your fucking mouth. I said, shut up your fucking mouth. Sound recording. Scene number 16, wide shot, take 1. Action. Scene number 16. Jaye chikigundi kyo bagenda yisa ku kamera. Mzee jangu. Wait. Come on. Cut and pause. Action. Shut the fuck up. Good. Continuation of scene 16. Come on. Inko yini. Ati mugambe. Ndoli bulungi. Ngokolera ensobi yonna. Ndakuwa chance. Kwata. Wanji mama. Ndi bulungi sina buzibu wonna. Yangerako. Sit down. I said sit down. Mwenye Kechi. Mbwakyusa oba tunuulira. Tujja.
Kati shoulder view nga bayisa kuvayo nga balaba abatuuka okuleeta essimu. Ate mubwangu ddala njagala okumugambe nti oli bulungi wokola ensobi yonna ngenda kukuba ekyasi. Kwata! Mama, ndi bulungi. Ndi mukomawo. Sit down. Sit down! I said sit down. Recording scene ono watolokera okugenda okusinkana Benz. Action. Chris, this trunk. Let me get a solution. Coming back soon, eh? Coming back for you. Ochoka keri oli omukolera sign I'm coming. Waleka olugule engato zijjamu. Aya basi. Where do you expect me to get water from right now? And I just want you to be strong. Let me go and look for water. I'm coming back. Please fight for your life. I'm coming. Okay, cut. Scene ya bombo clat. Close up. Action. Close up ya bombo clat. Action. Chris, where do you expect me to get water from right now? And let me think of a solution. But you have to do for me one thing. Please stay here. Fight for your life. I'm coming back. I'm coming. Once. Oh, cut. Over. Action. Get away bombo clat.
That. Jitambuzi. Oyingize mu ndo olingize kema lwo jengo litali byo munne. Awasi? That. Njagala osigale wano. Kumu wala kumu. Tewano tomuno watoluka. Okay? Bukumisa amaaso. Okay? Kumu wangu nnyo. Aya, close-ups, action. Njagala osigale wano. Okume buno obuwala tebufuluma. Okay? Beera mwegendereza nnyo. Okay? We, njagala osigale wano. Okume buno obuwala tebutuluka. Beera mwegendereza nnyo. Owulidde? Sasa mundu wenu. Okay? Kankomewo. Aya, cut. Beera nkoma mangu nnyo. Aya mzeika. Action. What's up? Mekanirani. Cut. Alabi, la kasalabi. Munoi. Mara tambla ini konoji. Pola dia, pola. Hah? Sudah. Cut. Cut. Action.
Cut. Cut. Fuluma munda. Action. Action 2. Siagala kudda wawe. What is this? What is this? Metija ekintu kyo. Wait. Shige. Fuluma bweru bakubire bweru, fuluma bweru. Kwata kasimu ko beera ngo otakula omutwe. Okoma omuzeeyi. Omutabukira. Wait. Abasema. Abasema luwa. Abasema luwa. Abasema luwa. Simanyi. Yangu mangu tugere banonyi. Dawa ngo banonyi. Onyonyi. Abana usum speed. Wait. Put your one seat. Kesi pachiso. Aya cut. Jana lili anisigalayo. Lya cover tebakulaba beera mpaka nga action 2. Kane kubire mwama sadagange nzikire ngantyo olekulo tewe mune bachali bange tunyomerwa mobesi mwana to kati tikana kubire mwama sadagange nzikire ngantyo Ojamwe kisachauli byagamba. Mpola chichi. Kunyama nyamu. Asijabagala kututta. Nani? Sibamanyira bakoma. Mpola. Aha kakati chichi. Mbuchi. Asijabagala kututta watu. Kati olo ebagiyagala. Kunyama. Kapelekele ku police. Polisi. Polisi eri wano kumpimpi. Jangu tugende. Jangu mpola. Nango nkangi. Abali mukola, abali mukuyimba. Tikana kubile mwama sadagange zikire ngantyo olwegulo twewe mune mikwano jange nyumirwe obulamu wetukubwa tekubira mwenguliko ya tuumusobulamu mwene bowa nekubire mu muziki gwange salirenga uo yaman kabakatambula bulungi nnyo mbaka chichi kunyamba asajja bangoma asajja bagala kututta babani sibamanyi kati wadunga oyade nkulagala kuyamba muki kunyamba kyona kyosobola saba kunyamba kale mpola ontiisa jangu tugende kale mpola Katinze bikwatirako wa kale mpola kale tugende mpola tuangwe nno yangu wano gende kaka na mpola no mpola yangu wano Watusengo mutadde mute. Chififi chiri yanchagala yimirira. Question thing number 3. 33. Continuation. Mpa emundu yangu. Muyi yanzina. Action. 33 continuation. Action. Muzeeyi Okenyeke. Tugenda kikola tutya?
nabagana okuda mu kompyuta ya Nigeria. Batomusa. Nabagana muti. Muzeita amale. Katoto muti. Kalomiriza. Oi. Wala ma. Muntu nsi. Eno achulika space. Achonga balasika. Musirusi. Abantu abantu luseko wana. Olwo wako. Seriously. Mwana sawa bakuma taliyo yabasi. Tumanyi mulimu gwo. Chunga. Makusobola kumaliza songa sana. Easy boss. Mister. Ekera okulaka javu. Ekera okulaka javu. Kakati tulina okukola. Obango wekitabu. Ogedde kulewa emiramo giri gyonna. Ojijja wa Yesu kubanga batwagezi bagigwako. Okay? Kati nze kiriwo kiti. Kati bana abawala abawambe. Tugenda kubagatta kubala bagenda okutwalibwa olunaku lw'enkya. Okay? Okay, boss. Hey. Tutakimaliriza. Okay. Nawe ogenderako. Haya kati. Inaweza hapo. Amachari. Yes. Wewe bali nyinyi ngokoledde. Easy boss. Kwasi osinze ono. Nomulika ono nga yebasibwe basiwana. Kitegeera. Ne ba mwana kono kumudduka ko emisinde. Katwa kwa kumutawana. Well, soko funi mbako bembe maliza. Easy boss. Action. Muzei okanyeke kati ebintu genda bikola tutya. Ayotekera. Nagamba nti nabagana okudda mu kompyuta ya Nigeria. Mwagala kunkola ki? Nabagana kompyuta nyaki. Muzeita amale. Katoseka ki? Olwo kisibya mu kompyuta. Chabe. Omanyi? Mwana. Ya mwana. Wabali kukola mulimu. Kiriya. Kubanga ono yabadde yageza nakajjalira omulimu n'abeera omwana amudduka kokko. Olwo abamuko bakwatirwa mu kkubo. Alaali. Olwo tubomba ngene gwa mushiti. Bubi nnyo. Kene bwe mbeko bye nnyo naye. Alex. Kati olina njagala waliwo okuŋŋanyiza emirambo. Ogenda ogijjawo. Si kulwanga abantu bagigwako. Okay? Okay, boss. Ekirala. Nsuubira tujje. Kandi tujjawo abawala bano. Tugenda obagatte ku bali. Abagenda okutwalibwa enkya okutundibwa. Nakano tukatwalire mpulira nkakuse era kanyina okunywa. Tewali buzibu, boss. Okay? Okay. Yeah. Muzei okanyeke ebintu tugenda bikola tutya. Oli musiru. Nagamba ndya. Nagano kompyuta kodi mu kompyuta ya Nigeria. Mwagala kunkola ki? Nabagamba kukola ki? Muzeita amale. Mulabe. Katosine kaki? Chemu kuseka busisi kutika binyo. Amma. Webali nnyo omulimu gonkoledde. Nofunulira ngono. Mu kifo ky'okuba kusigala ku mulyango akola omulimu gwa eze mukoba kabasa mwana asobola okudduka emisinde. Olwo abakwatirwa eyo. Olaba twadugudde mu shiti. Bubi nnyo. Mwana soko funako obwero mbeko bemugamba. Yeah, boss. Okimanyi kati giri emirambo waliwo wakikuŋŋaanyiza ngeno gijjawo si kubanga abantu bayaki bagiraba. Ekirala kati bw'okomawo tusokerula nti bano abawala abali muno tubatwale tubagatte kubala bagenda okutwalibwa olunaku lw'enkya okutundibwa. Okay? Ekyo nkusuubiza boss ngenda kikolako. Kubanga nzikana akawala mpulira kanyiye kantuuse. Gwe tofaayo. Ebintu byonna beekeriya. Give them. Scene number 33. Action. Continuation. Start. Action. Okay.
Did these guys have to bring me back here? Where are these bastards? Whatever, Grace. That's all I could find. I don't know what I got. Tulina kweyangeri gye tubattamu tusobole okuwonya obulamu bwaffe. Bagenda kututta tusalawo okwetuulako. Tuyiye pulaani eva wano. Tuyiye Chris, tuyiye. Bagenda kututta. Okay, Sophia Viola. Viola. Banange, thank God you're awake. Gigi. Did these guys have to bring me back here? Where are these bastards? Chris. Tulina okuyiiya engeri gye tuva wano. Tetusobola kuva wano nga abagayi bakyali balamu. Chris, tulina kubatta. Tuyiye Chris, tuyiye tusobola otaasa obulamu bwaffe. Bagenda kututta. Remember they killed Nyanzi. They killed Mike. They killed everyone. They killed Doris. They killed Tadias. Chris, tulina kwerwanako mukwano. Cut and pause. Chris, we have to fight for our lives. Kati tugenda kikola tutya now. We have to fight. Remember, they've killed everyone else. They killed Tadias. They killed Bafji. They killed Doris. They killed Mike. Tulina kweteteekanya tuyiye tuve wano. Bagenda kututta. Nanti tetulina ngeri gye tugenda kuvaawo. Kristo yiye. Tuli bakazi. Fire. You know what? I have an idea. Sure. Yeah. Kanzije munera tukatinga. Viola. Yes. You know what? I have an idea. Are you sure? Cut. Full. See Nembo
Muzinda. Muzaitamal, why don't you just kill me? You can't, I can't kill you. You think I can't kill you? You think I can't kill you? Huh? Sindra, what? You can't, I can't kill you. You think I can't fucking kill you? You think fuck I cannot kill you? You. Mr. Tamal. Amala kutu. Tugene maso. Nidi yandi badi mwana kwe. Nunjawa bodi. Well, in my life, I loved you. Mr. You Tamal. should have not forgotten what I did for you in your life. Muzaitamal. Sigenda kwetonda. Naye njagala ontegeere. Ebintu by'alaavu tebabikaka. Zibeera nsonga za mutima. Ku bintu byonna bye nakukolera mu bulamu bwo, bw'oto bw'oyagadde okunsasulamu era bw'oto bw'oteebereza okunkolera bwetyo. Naye kino kimanyi kye ŋŋenda okukola olufa tekyerabidde, kubanga nja kutwala nkutunde gye ndi kutunda yonna bali kukola kyolifa wejjusa. Cut. Muzaitamal. Why don't you just kill me? You think I can't kill you? You think fuck I can't kill you? No. Huh? I can't kill you. Naye ku bintu ebingi bye nakukolera ekyo kyosazeewo okunsasulamu nga I loved you. Nosalawo nsasule mu bwotyo. Mr. Tamal. Sigenda kwetonda. Naye nkusaba ontegeere. Ebintu by'alaavu tebabikaka. Zibeera nsonga za mutima. But you should have not forgotten me on what I did for you in your life. Byebyo byosazeewo okunsasulamu mu bulamu bwange. Byonna nakukolera mu bulamu obwo. Kale kye ŋŋenda okukola kikimu, nja kansalewo nkutunde gye ndi kutunda bakutuuseko kyonna kyolifa olojja. Action.
special kati ngamu kati nino Why don't you just kill me? You think I can't kill you? You think I can't kill you? Cut and pause. You think I can't fucking kill you? Huh? Ebyo mu bulamu bibyo osazeewo okunsasulamu. Nga I loved you. I loved you. I loved you. With the whole of my life, I loved you. N'ebyo osazeewo okunsasulamu. You should have not forgotten what I did in your life. Nze Tamale. Sigenda kwetonda. Naye nkusaba ontegeere. Ebintu bya love tebabikaka. Zibeera nsonga za mutima. Nga nakwagala. Neekukolera ebirungi ebingi ennyo. Naye mu bintu ebirungi byonna bye nakukolera. Bw'otyo bw'osazeewo okunsasula. Kati nno kankubuulire. Nja kusalawo. Nkutunde. Gye ngenda okutunda. Ojja kusasula ebisingawo. N'okubonaabonako embonyebonyi nawe ebbanga lyonna. Ogenda kusangayo abasajja bakukola ebintu by'olifa teweerabidde mpaka lw'olifa. Ojja kusangayo abasajja bakukola ebintu by'otalootanga nako. Kale neesibi wali badde okola n'onneerabira bw'otyo. Nga nakwagala. Nenkunuulyako ssente zange mu bulamu bwange bwonna. Ebirungi ne mbikuwa. Nnyoko omwavu ne mujjayo gye namujja. Naye tomusala kunzijukira. Kale. Balawo. Ojja kumati. Sini jide momo ndo obenda posha nyo mukopo. Action. Baba kwekala kata. Action. Chris, it's time to go home. How do you mean? Oyambala. Tugenda tucha wano. Okay, cut. It's time to go home. Chris, how do you mean? Tugenda kuva tucha wano ngoyambala. Okay, cut. Nga tuli mu lumu emu enkuyo. Action. Omwalabye ku pate omuwala gwe bayita Deise yafudde atya. Kati andipoe. Nyabo njagala ombuulire ku pate gye mwabadde omuwala Deise yafudde atya. Simanyi. Tomanyi? Omuwala gwe mwasse ye muganda wo oli atudde wabweru. Ate omuwala oyo muzibu nnyo. Yakata abantu 9 ng'abatera bwereere.
era abamu abateera ku kantu katono nnyo naye olowooza bwe naamugamba agenda bakolera ki? si ffe twamuse. Nnyabo ku pate gye mwabaddemu omuwala Deyize yafudde atya? Njagala ombuulire kyekyamusse. Omuwala oli atudde wabweru wamulabye? Abadde sisita we gwe mwasse. Naye omuwala oyo yakata abantu 9 ng'abatira ssente ntono, abalala ng'abatira na bwereere.